okutega bbomu Nairobi ebyobusuubuzi byali bitambula bulungi ng'abasuubuzi okuva e Kenya bayingira kyere mu Uganda ne bakola emirimu gyabwe. Wabula okuva abakambwe balumba Nairobi ne batta abantu 21, ebyokwerinda ku nsalo ya Uganda ne Kenya byayongera okumyumyurwa okulaba nga abakambwe bano tebayingira Uganda. Abasinze okukaaba be bagoba ba bodaboda abagamba nti abantu bakyayagalira ddala kutambula nga batya okutaataaganyizibwa. Era bannakenya n'essaawa zino zennyini tebali kuyingira wano Uganda olwa security eriwo. Kati emirimu tetulina kufuna emirimu tuli awo tutudde tetulina kola abakasitoma tebalabika. Omuntu omugenyi bw'abaze wano ng'aze okugula ka blanketi ngaako atya okumuyisa eri ne babeera nga bayita wano tetukyasobola kufunamu wano ffe baatugaana okuyitawo ne pikipiki tutambuza bigere. Abasuubuzi bagamba nti emirimu gyonna gye baali bakolera bannakenya tegikyakolebwa kubanga tebakyajja kuno. Kale mostly tudipendinga nnyo ku bannakenya be batuleetera ku kasente naye bazizayo abaana ku masomero kasaazo byesibyemu oba bwo bungi kubanga Kenya babadde balikola naffe wano tubadde tulikola wano bwe tubadde tukola abannakenya nabo babadde basikira. Ssentebe w'abasuubuzi b'oku nsalo e Busia Sulaiman Benjula agamba nti obutujju bwa Nairobi tebukosezza bannakenya bokka wabula n'amawanga agaliraanyeewo. Era abazadde beeralikiridde tebamanyi abaana banaabaza batya mu masomero tebamanyi renti banaasasula batya. Era kati nganze omukulembeze w'abasuubuzi nsaba balandiroodi bagumiikirizemu abasuubuzi bano abapangisa amayumba gaabwe babakwakiriremu lwa mbeera eriwo. Ebyokwerinda bikyali gguluggulu ku nsalo eno ng'era buli muntu n'emmotoka eziyingira Uganda basooka kuzaaza okulaba nga abakyamu tebayingira ggwanga. Helen Nankwanga ne John Wanyama, BBS ageesigika.